Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo wano omukyala wambuuzizza ekibuuzo. Nkuyise mukyala naye waŋŋambye oli muto, waŋŋambye tuyagala kutandika kusika balongo. Nombuuza nti osobola okusika nga tolina ky'okozesa n'okozesa engalo enkalu? Okusookera ddala bw'oba ng'otandika butandisi nga tosikangako, ekyamazima kiyinza okubeera ekizibu okusika abalongo abo ne bavaayo. Obeera oteekeddwa okufuna ekyo ekigenda okukuyambako. Jjukira nabagamba nti eddagala lino liyambako, naye ate naawe gwasika olina okuba nga ky'okola okitegeera, kuba gwasika ye gwaleetera abalongo abo okulemera ewamu, gwabaleetera okukona wamu n'okubakyamya n'okubusika nga tobumazeeyo bulungi. N'olwekyo gwasika obeera mukulu nnyo, naye ate n'eddagala lino nyo liba likuyambako ku nsonga eyo ey'okusika. Kati ng'ekisookera ddala oŋŋambye otandika butandisi ate ekira nti okyali muto mu myaka, gw'abeera ali bw'atyo obeera oteekeddwa okufuna ekikuyambako ky'olina okuteeka ku ngalo ezo ng'ogenda kusika. Nga tonnatandika sooka omale okumanya z'ogenda okusika z'ozimanyi, w'ogenda okukwata omanyiiwo. Kikulu nnyo okusooka n'omanya buki bw'ogenda okusika, bufaanana butya, bubeera luddawa. Ekyo kikulu okukimanya nga tonnatandika. Ekirala bw'oba otandika butandisi osobola okufuna eddagala nga toliguze na buguzi. Nkusaba ofune bino gw'atandika obutandisi. Ng'ekisooka funa ekitengotengo. Bw'oba oli wano mu Kampala ng'ekitengotengo tomanyi weza kisanga, gamba muzaddewo, yogera naye akugulira ekitengotengo. Mu bibuga babitunda, abakyala batuula ku makubo abo batera okutunda ebitulatula ebyo bye tuyita ekitengotengo oba ebitengotengo. Olina kugula ekitengotengo ekyo ekirina otuggwa kungulu otufumitafumita, bye bibeera ebirungi ku nsonga eyo ey'okusika abalongo. Kozesa ekitengotengo, kijja kuyamba. Osobola okufuna gwe bayita namirembe, bw'atyo bw'afaanana nga bw'omulaba. Osobola okutambulatambulamuko mu luggya ewali omuddoddo, ojja kulaba omuddo ogwo guyitibwa namirembe. Funako obukoola, beera ng'obulongoosa bulungi, buteekeko mu mazzi agabuguma obuggyemu obuwuka bufe, beera ng'obuyengera mu ngalo. Ebyo by'oyenze funawo obiwummuza, kwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika. Otuzizza otwo otuva mu namirembe tujja kuyamba ku nsonga eyo ey'okusika. Eddagala eddala erigenda okuyamba kutukumu, y'oyo ayitibwa kutukumu. N'olwekyo gw'atandika osobola okufuna ku ddagala eryo, lijja kuba likuyambako. Ne kutukumu mulongoose bulungi, muteekeko mu mazzi agabuguma, kwata obukoola obwo buyengere mu ngalo, kwatamu ebyo by'oyenze eno nga bw'osika, kijja kuba kikuyambako. Abalongo bajja kuvaayo bulungi nnyo. N'olwekyo gwambuziza ekibuuzo ekyo, tosobola kusika abalongo nga tolina ky'okozesa. Engalo enkalu tezijja kukola. Funa ku ddagala eryo, lijja kuba likuyambako. Olw'ensonga lyangu nnyo ate nga likola bulungi nnyo. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.